Kwanjula kuno yamanyi gyali. Kwanjula kwa Dr. Kulu atakuliko ebyo bibye. Efe Mungu bawadde obusobozi ne tutuuka wano buli omu yise emikono maaso. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إلى آخر الآية. ويقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد بانجي بمشايخكم كربنو kama wange kadhi wekayunga Sheikh Abdurrahman ne kadhi Mubende, kadhi we Mubende, abazadde Sheikh mukama wange anti abakulu bavuwaawo abaana mumufuuka abazadde. Kati abazadde abatuzaalira Dr. Kulthum n'abazadde saidi eyo abatuzaalira Mr. Handsome Alhaji Akram, abantu ba Katonda mwenna bassebo ne bannyabo abagenyi b'omukolo guno, kama wange Mahadi, abagenyi abali wano mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu butuufu bakama banga ba gavumenti ba RDC zimbalabyawo buli omu kitiibwa kye, abantu mwenna buli omu kitiibwa kye, nsanyusa okubalaba. Ng'ebigambo byensookeddeko, bw'otaba musajja nnyo, okwanjula kwa kkulu kuno kukulemesa ebigambo. Naye bannange musooke mukubeyo takibiira egikulwa ku lusumu. Allahu akbar, Allahu akbar. Kati mwabadde bakwita kutokomoka mugambo bakwita batenda kuzino. Yasi kulokomoka. Ababadde batokomoka n'omugambo ku lusumu akiggadde. Ababadde balokomoka n'omugambo Akramu akiggadde. Kakati muddeyo okusamwasamwa. Sinnayogera bigambo byange naye want to stop. Njagala kuyimiriza bigambo by'aboogerayogera. Sheikh Abdurrahman webali kulwana lutalo ne Sheikh Mundebalize tata wa Kulthum. Mu Busiraamu omuntu bumuwe bbeetu kulusumu weyagale. Kulusumu, she's still young. Kulusumu akyali mwana muto mulemu walira mu myaka 4, 5, 6 no. Ayina byakyayagala okukola mu myaka egyo. Dokita weeyise obusiraamu bukuta gwamawulireko olusokoleko omugole. Ffe tumanye ebigambo byaffe bye gatugamba. Tulina obigamba kkulu. Akola akajanja yeeyise gy'otaakola kata kibeera nga kikkirizibwa ku lusumu kikole ng'oli ne musajja wo. Ayina byamuyitako oyo. Era mumuleke ku lusumu yeyagale ne musajja we. Allah amutadde. Mubutuufu Dokita webale butatuswaza ng'Abasiraamu. N'osalawo n'omalira this determination gyewakola yesinga obulungi mu Busiraamu. Ku lusumu mukazi mulungi bemulaba mashaallah. Ate ku lusumu sente azirina. Ate ku lusumu ekitiibwa akirina. Yandibadde atangala butakazi ono n'alwata ono n'aleeta ono bamahadi bawo balina sente baani. Naye yagamba nti no, muleke nfumbirwe
n'alonda omusajja we wuuyo n'agamba nti ono gwe nnonze ab'Omugambo mukomeeyo maze obasitoopinga. Ab'amawulire weebali wano, buli abadde atokomoka Omugambo ku Kkulu oba Akram lekere awo. Abaana ekintu bakigadde, ffe weetulinga abajulizi. Mr. Handsome, wallahi webale kulonda mukyala. Webale kulonda mukyala. Neyanzisa, neyanzigewe disfikazi. Bwe babadde mu nsonga eno, ayanjudde musajja we mu Busiraamu, mu kiteeka waawa tayagala bantu kufumbirwa, oba oli waawa ebyo bibyo gw'omanyi, naye ffe emukolo tugubaddeko era tugumaze olwaleero. Sebo webale kulonda mukyala. Ku lusuumu ensonga Nabbi yatugamba eziwasiba omukazi ziri nnya. Mahadi ozimanyi? Ensonga esooka tunkahuli jamaliha, omukazi awasibwa olwa beauty. How do you see? Olina kyomugamba? Nze nakalya embaga ndowooza zisukka mu 2 oba mu 5. Sirabangako omukazi gwe batakoze make-up n'aba mulungi. Naye wammanye mulabe nakyo. Naye wammayayaka bana neyaziza simu. Akola ki? Yoyo Nabbi gwe yagamba nti tunkahuli jamaliha, awasiba lwa bulungi. Buli lwosituka ekiro, Akram oyagala kulya ddaku ng'ogamba Kkulu nti dokita please wake up. Budde bwaki? Omanyi amaka gaabwe gajja kubaamu oluzungu. Amaka galina okubeera muki? Oluzungu laavuye enyuma, lava enyuma ne mu luzungu, naye mu Luganda si nnyo. Owulidde? Ako tukuwadde 10 ku 10 era abawazze nabo basooke bakubireko mugalo. Ensonga ey'okubiri ewasisa omukyala bulijjo gibagamba abaseeka n'abawalimu n'abantu ba bulijjo nti omukazi awasibwa limaaliha lwa ssente ze. Naye bwerajuza akatambi awo nti abakazi mukole ssente mutuwase n'otuwasa, abataasoma bulungi ne banguukira. Nabbi bw'oba obuukira, Nabbi yagamba nti omukazi gwe bw'olaba ng'alina akasente emu ku nsonga yaki gitunuulire. Obadde osula ku kitanda kya muli, omukazi alina 6x6 eri, okolayo ki eyo jangu gyali muwowe abeere n'okwendamu. Omukazi awasibwa ne hasabi hafamire seeka ibiriro tulesala. Bano be bazadde oba banyina bakkulu, mubalaba mutana bono basajja ba handsome. Ekitegeeza taata wammwe yali amanyi okulonda omukyala, maama wammwe naye yazaala abaana. Famire ekisembayo otunuka buli diniha. Sebo Mr. Handsome, omukazi bw'otutte munnaddiini era ffe twagala okumwebaza, kwekwata ku ddiini. Omukazi kasita abeera n'eddiini, Nabbi agamba nti ate kyekikulembera byonna. Ate naawe dokita webale kulonda musajja naawe mulungi. Laba eriiso mashaallah muze olamumbaawo mutuufu. Ogenda n'ofuna omukazi n'akuleetera omusajja naye nga bannange naye musajja bw'okutunuulira ajja yajja, aza ajja yajja, webale butatwala ajja yajja. Naawe n'okola choice kubanga bwali ku katale fyonna kata tujja tusimbe langi nogati no olwo bwekoze eki bwesazeewo butuufu. Webale kulonda musajja mulungi alagikako mu bantu. Akram mukyala wo mulabirire,
nkugamba kino omulundi ogwokubiri nti akyali mupya bubiri buli kintu, akyali mwana muto, wallahi akyali mwana. Nze mumanyi from the beginning, kakyali kaana kataako, naye wallahi kayigirize buli kintu, kayigirize buli kintu. Owuli kyayagala okulya agire ki, kyayagala okwambala akole ki, kyayagala okugenda akole ki. Kati abeesaalwa balyoke badde balume, balyoke bakaabe, naye Mungu akusaasire omumaleko ennaku. Omanyi buli awali ekintu ekirungi wabeerawo ebigambo. Yana amamesegi temuwooza nti njogera bwogezi. Nina ekifo gyensindika mesegi ezino zenjogera eri abantu abalina obugambo. Sebo mulabirire mufeeko, naye ng'ekikulu kya byonna mbadde ne Mahadi awo nga mugwanga gye mufoba nagamba waggulu w'essanyu tekisigala, wallahi tekiriyo. Yadde ffe mutulaba mu majuba gano naye abakazi batufukamiza n'ogamba munange twegayiride, teri kintu kisinga mukwano. Omwana oyo mulaga omukwano from A up to Dokita oyo ye musajja keya ngimanyi, wallahi mwongerekeyo okusinga n'ebaddewo, obufumbo bulyoke bunyume. Mulabirira awaka, ntera okubagamba tubuulira abagole naye nga nammwe tuba tubabuuliriramu abakyala abali wano. Ffe tetulina kyetwagala okujjako kutulabikira bulungi. Mukomewo awaka nga ku lusumu oyambadde akantu, nga ku lusumu oyambadde akantu omugaga atuuse. Allahu akbar. Ye bw'atyo kabamala okulaga nti ku mbega ku lusumu kwabaddeko ebigonge, abamawulire mukwate nnyo akantu kano, ne tiktok mukateekeyo, ne WhatsApp mukateekeyo. Kati bineba ne tiktok WhatsApp ajja nshamba. Owulidde, tulina okubeera nga abakyala mutwambalira bulungi awaka. Ntera okubagamba nti mugenda ne mwambala ne tukuleka ng'oyambadde gomesi n'enkomawo ng'oli muki, nenkuleka ng'oyambadde ebitishati bino ebagaba ebyobwereere ebyenaalemu ebyefudisi ebya people power n'enzigi ekyo nakuleseemu kyenkola ki. Mukyuseeko mutwambalire mubeere nga abagenda okugira ki, okukyala. Nzija abaka nkubuuze nti sweetheart, where are you going? No, I'm still here, I'm waiting for you. Mutwetegere awo awakaawo, weetege. Njagala kumaliriza ebigambo byange. Akram kyalawo muteekemu ssente, muwe buli kyayagala, nkiddamu kuba bwe Busiraamu. Omubuulire olwaleero nti kino kyenjagala onyambalire mu nnyumba. Bambala zishalya mu nnyumba, ne bambala makisi mu nnyumba, ne bakubuzaako n'ekyokukola. Ate bwe baba bafuluma ne bagira ki, ne bambala buli abamawulire bamanyi okusalaasalako ebigambo byange. Nze ŋŋamba kutambala shaliya ng'oli ne balo mu nnyumba. Muteefuuyo omutwe n'ogubika ndirabadde ku nviiri. Aluna mubi lwalina akayimba keyimba kagamba katya ndirabadde ku ki. Ajja tikulu kamulage mwannyinaze ono naye awangalira South Africa. Ate kati bwe tutaba balage
ono ye Nsala Guggwa, Zahara Guggwa. She's my sister. Kyekinzira wano kiri South Africa kyagagawalidde kisino kinamubikire naye mungakwatireko akutera owangu mu bintu byokola. Sheikh Abdurrahman ono mwannyoko abeera South Africa jangu wano Museveni agobwala disi. Ebigambo byange bane muzikirize nga nziramu okwebaza abateesiteesi. Mwebale nnyo bannange, mwebalire ddala nammwe mwebale kujja kubeerawo ku mukolo gw'abaana baffe guno ogubadde gulindwa insha Allah. Bataata aboogezi nammwe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi